lyabadde ssanyu jjereera akawungeezi kajjo ku mwalo ogw'e Katosi Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Luwangula wa Lugembe Muwenda Mutebi II bwe yasiimye n'alambulako omwalo guno ogusangibwa mu ggombolola y'e Nanfumbambi Entenjeru mu ssaza lye ery'e Kyaggwe, era n'okutuusa kati abaafunye omukisa okumukwatako mu bugalo tebannaddamu kuzinaaba. Enkya ya leero tutuuseeko ku mwalo guno era tusanze abatuuze bakyabuganye essanyu olw'okulaba ku Mutanda, era batubulidde embeera bwe yabadde nga nnyinimu Ssaabasajja Kabaka atuuse ku mwalo guno. Nenfuna essimu ng'oli aŋŋamba nti Ssaabasajja ajja, era nasoose kuwakana ne mugamba mugwani aŋŋamba eby'okujja kwa Ssaabasajja. Twamufunye ku ssaawa zaabadde nzanga 9:00 eyingidde wano, essanyu lyabadde lingi. Sene freezing nga byambuuza nga ekyokumudamu sikiina banange nabadde nazikakkanya nezikakkana tenyumyamulayo. Ssemunywa oluvannyuma lw'okulambula omwalo guno yatuuseeko ne mu ofiisi egutwala, era bamutuuzizza mu ntebe ya ssentebe w'omwalo guno n'awandiikako ne mu kitabo ky'abagenyi ng'olwavudde eyo entebe n'ekitabo baaguze bipya, ng'entebe Ssaabasajja mwe yatudde n'ekitabo mwe yawandiise byafuuse kya bulambuzi era byaterekeddwa. Twagijja otegenda kuddamu kutulibwamu muntu yenna, era kyafuuse kya bulambuzi. Pozi nekyo ekitwafunye tyaze n'asayiningako mu kitabo ky'abagenyi, era awo abagenyi abalabu nawe bakomedde bagenda kudda okukola ki kusayininga mu kitabo kino nabafunira kirala, era kigenze okuterekebwa kirijjukirwa mu byafaayo. Ebijjukizo byonna Kabaka naddala ekitabo kye yasanyinizemu n'entebe gye yatuddemu, ekyamazima byo twabitadde wali bigenda fuuka kya bulambuzi ebbanga lyonna. Ssentebe w'omwalo guno Fred Lule n'abamu ku batuuze abakolera ku mwalo guno batubulidde ensonga ze baloopye eri empologoma, naddala okusoomoozebwa kwe basanga mu by'envuba. Namuloopedde abasinze okumalawo okwonoona abavuba obubi ennyo mu nnyanja eno, abamazeewo ebyennyanja, abavuba mukene, Abanyarwanda. Envuba era namutegeeza nti envuba eri eyaffe ey'edda eya mukene yavaawo. Natuguze ebyennyanja bikyafanga edda tumunyonyola tumugambe ekiremesa ebyennyanja okufa nti amate gakuba abavubi bakendeera nga tulina n'ekizibu ky'Abanyarwanda abavuba mukene nabo obwennyanja okutuba babuvumba nnyo. Bamuloopedde bamugamba nti Nalubaale taagala mmundu, emmundu ezo olw'okuba emmundu ebyennyanja binenge gyekola ki gyebula, era Ssaabasajja n'ababuuza nti mwagala tukole ki, ne bamugamba nti singa kibale kisoboka amagye gaalivuddeko ne bazaako malinga. Ssaabasajja Kabaka azzenga asiima n'alambula ku bantu be mu bitundu eby'enjawulo nga talaze, nga yasembayo kulambula kifo ekisanyukirwamu ekya Imperial Royal Beach ekisangibwa Entebbe mu ssaza lye ery'e Busiro. Mark Jackson Kasule ne Moses Serumaga, BBS Terefayina ageesigika.